بسم الله الرحمن الرحيم. الخطبة عن فضل شهر شعبان. خطبة يا فورالي دي جنة تنبلا كبكور مزيغ شعبان. الخطبة الأولى تتاني خطبة في سوكا مقدمة وغامبا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. Amatendo guna marunji ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumetendeza Allah azza wa jalla. Tumesawalla bedenga tuyamba kusonga za fezo kunsi kunone kuna kura akhira. Tumesawalla bedenga sonyiwa ya tweshingiza twewogoma jali Allah subhanahu wa ta'ala bedenga tuwonyo ubi ova kumyoyo jafe atweno ubi ova kumyoyo jafe jetukola. Nkaka san disinga Allah umuntu yenaba amubuziza tari asobola kumulungamya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala gwabarungamiza tari asobola kubeera nga amubuza. Nkaka san tari asinza ntufa kujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah yagulumira mu buyinza bwe. Era nkaka san mazima nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama muddu era mubakawe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala museeko okusaasira ebyengera n'emirembe wamu ne ku bantu be n'emikwano gye na buli yenna amugoberera tusa ku lunaku olw'ekiyama. Amma baad, oluvannyuma olw'okutenda ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba ebyengera n'emirembe bidde eri omubaka waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ibadullah bangi mu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha haqqa taqwa. Baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya. Wa'lamu anna ajsadakum ala nnaari la taqwa. Era nyongera okubeera nga mbategeeza mukimanye nti mazima emibiri gyammwe omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala tegirinaamu yadde, tegisobola kubeera nga gigugumira, tegirina maanyi ku muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, shahru sha'ban huwa shahru almuwatti'u li shahri Ramadan. Abaddu ba Allah bakategeeza nti omwezi gwa Sha'ban guno gwe tugenda okubeera nga twejjukanyako nga tulaba ku bukulu bw'omwezi guno eno na biki by'osaanidde okubeera nga ogukoleramu. Nabbi waffe mbategeeza nti omwezi gwa Sha'ban guno huwa shahru gwe mwezi almuwatti'u li shahri Ramadan, ogwakonekitinga oba ogwegatta ku mwezi gwa Ramadan, so nti oluva ku Sha'ban tewali wakati awo mwezi mulala gwona okujjako omwezi ogw'ekitiibwa Ramadan. Wal muqaddimu lahu, era gwe mwezi ogukulembedde omwezi gwa Ramadan. Lidha kana ba'du salafi idha dakhala Sha'ban akabbu ala masahifi faqra'uha. N'olw'ensonga eyo baali abaatukulembera abalongoofu nga bayingira omwezi guno gwa Sha'ban baali nga banyweza ne babeera nga badda eri Qur'ani ne bakwata emiswahifu ne babeera nga bagisoma, nga bakwata ebitabo Qur'ani ne babeera nga basoma Qur'ani. Wa akhraju zakati amwalahum, ne babeera nga bafulumya ne zaka mu maali yaabwe. Taqwiyatu lidda'ifi wal misikini, babeere nga banyweza abanafu abateesobola bulungi ne ba misikini abatasobola kweyimirizaawo bulungi. Ala siyamu Ramadan, baali bawangayo zaka mu kaseera kano aka Sha'ban, babeere nga bagabira abanaku ngaabo abateesobola bulungi, babeere nga nabo babanyweza basobole okufuna, babeere nga bamalako omwezi gwa Ramadan nti bafunye eddaako, bafunye efutaali bye banaasiibirako. Baddu Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti
فلا تفارطوا في صيام ما تستطيعون من أيامه اغتناما للأجر. Waduba Allah tambiranga mwe somo kisagu neno tobaita ko budde ne mubeeranga mulemererwa okusiibamu ennaku ze bamusobodde okusiibamu nga mwenyagira empeera mu mwezi guno gwa Shaabaani. Nja kulaba omwezi guno Nabi waffe Muhammadi yabeeranga agusiiba nnyo, yabeeranga akoleramu ibaadaati ez'enjawulo n'abaasooka abalongoofu. Lianna fiihi fadilatu siyaamu, olw'okubanga mu mwezi guno eno mulimu obukulu bw'okusiiba, mulimu empeera, mulimu ekyengera eky'okusiiba. Wa min hikami siyaamihi, era ebimu ku bigendererwa byaki tusiiba omwezi guno gwa Shaabaani, ebimu ku bigendererwa lwaki tusiiba omwezi guno gwa Shaabaani, tahiyatu nufuusi lisiyaamu Ramadaani, okubeera nga oteekateeka omwoyo gwo okusiiba omwezi gwa Ramadaani, okubeera nga weeteekerateekera, okubeera nga onyweza omutima gwo okusiiba omwezi gwa Ramadaani. Nabbi yabeeranga agusiiba nga yeeteekerateekera Ramadaani. So naawe weena mpuliriza kirungi okubeera nga omwezi guno ogusiiba weeteekereteekere omwezi gwa Ramadaani. Qaala Usaama bun Zaidi radiyallahu anhuma, Usaama ku nsonga eyo yagamba, Usaama bun Zaidi radiyallahu anhuma bombiri Allah abasiime yagamba nti ya Rasulallah lam araka tasuumu min shuhuri ma tasuumu min Shaabaani. Usaama bun Zaidi yagamba nti ya Rasulallah, omubaka wa Allah, sikulabangako ng'osiiba omwezi gwonna mu myezi egisigadde nga bw'osiiba omwezi gwa Shaabaani. Qaala nabbi namudamu namugamba nti dhaaka shahru yaghfiru nnaasi anhu, nti omwezi ogwo gwe mwezi abantu gwe basinga okubeera nga balagaajalira, abantu tebafaayo tebagufaako. Baina Rajabu wa Ramadaani, ogwo omwezi oguli wakati wa Rajabu ne Ramadaani, abantu abasinga tebagufaako. Wa Rajabu mwezi guli ku myezi egy'emizizo, kati omuntu afa ku Rajabu ate omuntu nazza amaaso ku Ramadaani, kati ogulimu wakati abasinga obungi bagulagaajalira. N'amugamba nti wahuwa shaharu turfa'u fiihi al-a'maalu ila rabbil alamin, n'agamba nti ate gwe omwezi Allah gwasituliramu emirimu gy'abantu, emirimu egibeera nga gisitulwa okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, emirimu gy'abatonde gye bakola Allah agitwala, bamalayika zigitwala mu mwezi ogwa Shaabaani. N'agamba nti fa uhibbu an yarfa'a amali wa anna saa'imu, nti era nze bwe ntyo mba njagala nnyo Allah oba emirimu gyange gisitulwa okutwalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga nsiibye. So nabbi yabeeranga nga asiiba guno omwezi ng'ayagala babeera nga batuusiza okutwala emirimu gye gitwalibwe nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga asiibye. Rawaahu Ahmadi wa Nasaa'i bisanadi hasan, era nga hadithi egisanga mu kitabo kya musnad gwaffe gw'Imaamu waffe Ahmad osangamu hadithi eyo ne kitabo kya Nasaa'i, era hadithi eyo kweri nga eri mu sanadi eri hasani, hadithi nungi. Ibadallah, inna hadha shahru al-azim اجتنفه شهران عظيمان شهر رجب والحرام وشهر الصيام. Agamba nti baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ensonga ey'okubiri mumu ku bukulu bw'omwezi guno ogwa Shaabaani, nti inna hadha shahru al-azim, nti mazima guno omwezi mukulu nnyo, omwezi munene mukulu, mwezi gwa kitiibwa. Iqtanafahu shahrani azimaani, era omwezi ogwo guli wakati w'emyezi ebiri egy'ebitiibwa, emyezi egy'ebitiibwa ebiri. N'agamba nti shahru Rajabu al-haraamu, omwezi gwa Rajabu ogwo mwezi gw'emizizo, ogwo omwezi gwe tuyita ogwa Rajabu ogw'emizizo, ogw'omusanvu mu kalenda yaffe y'Obusiraamu. Wa shahru siyaamu, era guba wakati era guliraanye n'omwezi ogwa Shaabaani, omwezi gw'okusiiba, omwezi gwa Ramadaani, omwezi gw'okusiiba. So nti wakati waliwo omwezi gwa Shaabaani naye nga guliraaniganye n'omwezi gw'okusiiba, omwezi gwa Ramadaani ogw'ekitiibwa. Fashtagala nnaasu bihima anhu, nti abantu abasinga obungi babeera nga bafa nnyo, babeera nnyo bize
ku myezi egyo ebiri, bafaayo nnyo ku myezi egyo ebiri, ogwa Rajabu n'omwezi gw'okusiiba. Fasaara maghfuran anhu, ne babeera nga balagajjavu guno omwezi ogwa Sha'ban. Wa fi hadha al-isharat min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'olw'ensonga yabeera nga alaza ila anna ba'du ma yashtahiru fadluhu min al-azman qad yakunu ghayruhu afdal minhu. Nabbi n'abeera nga alaza nga alaga nti guno omwezi ogwa Sha'ban mwezi okubeera ng'omuntu alafuba n'okubeera nga akoleramu ebirungi, alaga nti obulungi obugulimu value egulimu oba obukulu bwagwo bwa nkizo okusinga emyezi emirala egisigalidde. Ibadallah, fi shahri Sha'ban tu'radu ala Allahi azza wa jalla a'mal al-abdi khalal al-'am. Yagamba nti abaddu Allah subhanahu wa ta'ala, omwezi guno ogwa Sha'ban gwe mwezi ogwolesezaamu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gy'abantu gye bakola mu mwaka omulamba. Guno gwe mwezi ogutwalibwamu emirimu gy'abaddu gye bakola mu mwaka omulamba. Wa hadha al-aradu ghayru aradu al-usbu'i, wabula luno olulaga oba eno show oba portrait nebeerawo omwezi guno gwa Sha'ban si eyo eya buli wiiki nga bagamba nti buli lwakuna Allah emirimu gimwolekera, wabula guno bamulaga emirimu gya mwaka mulamba. Qala sallallahu alayhi wa sallama, nabbi yabeera nga ayogera ku nsonga eyo n'agamba nti tuftahu abwaabu l-janna yawma al-ithnaini wa yawma al-khamisi, n'agamba nti fayaghfiru li kulli abdi la yushriku billahi shay'an illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna fayuqal انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم. نبي yabeera nga ayogera ku nsonga n'agamba nti tuftahu abwaabu l-janna. Nabbi yagamba tuftahu sallallahu alayhi wa sallam yagamba tuftahu abwaabu l-janna, nti emiryango gigenda giggulwawo yawmu al-ithnaini wa yawmu al-khamisi, ku lunaku olw'ebalaza n'olunaku olwokuna. N'agamba nti fayughfaru li kulli abdi la yushrik billahi shay'an, nti ne basonyiyibwa buli muddu yenna, buli muntu yenna ataagatta ku Allah na kintu kyonna ekirala abeera nga asonyiyibwa. N'agamba nti illa rajulan, okuggyako omuntu omu, kanat baynahu wa bayna akhihi shahna, oyo alina wakati we ne muganda we waliwo obukukuuzi oba nga waliwo obutakwatagana wakati waabwe ababiri abo, nga waliwo obusonga nga tebakwatagana, ng'abantu nga balinamu obukyayi wakati waabwe abooluganda babiri. Kati abantu bonna Allah abasonyiwa okuggyako abantu abo ababiri abalinamu obusongasonga bwabwe nga takwatagana muganda we. N'agamba nti fayuqaalu, Allah n'abeera agamba malaika nti unzuru hadhaini, nti mubatunulire abo, mubalindirize abo, hatta yastaliha, okutuusa nga bamaze okulongoosa wakati waabwe, nga bazzeewo nga bazzizaawo enkolagana. N'agamba nti unzuru hadhaini hatta yastaliha, nti abantu abo mubalindirize, ababiri mubasonyiwa mubalindirize okutuusa nga bamaze okubeera nga bakolagana nga bazzizaawo enkolagana. N'addamu n'agamba ogusembayo nti unzuru hadhaini hatta yastaliha, nti ababiri abo batunulirize amaaso mubalindirize okutuusa nga bamaze okubeera nga balongoosa wakati waabwe nga bazzizaawo enkolagana. Rawahu Muslim, hadithi esanga mu kitabo kya Muslimu. Ensonga ey'okuna min fadailu shahru Sha'ban ibadallah, inna siyamu akthari Sha'ban sunnatu thabitatu ani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من سنة أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما كان يصوم شعبان كله.
nsonga eyokuna ibadallah inna siyamu akthari shaabani sunnatu thabitatu ani rasul salama nti okusiiba omwezi gwa shaabani okusiiba ennyo okubeera nga oyitiriza nnyo okusiiba omwezi guno gwa shaabani suuna enkakafu enywevu obulungi okuva ku nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama. qalat aisha radiyallahu anha, maama waffe aisha Allah amusiime yabeeranga agamba nti lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallama, nabbi waffe muhammadi teyabeeranga fi shaharu nti mu mwezi gwonna minasana mu mwaka omulamba teyabeeranga mu mwezi gwonna omwaka omulamba aktharu siyaman minhu fi shaabani, teriyo omwezi gwonna mu mwaka omulamba gwe yasiibanga ennyo okusinga bwe yasiibanga mu mwezi gwa shaabani. agamba nabbi waffe muhammadi teriyo omwezi gwonna mu mwaka gwe yabeeranga kasiiba nnyo okusinga bwe yasiibanga mu mwezi gwa shaabani. hadithi eyo eri mu kitabo kya bukhari wa musilimu wafi riwaya lahuma, era mu riwaya endala yagamba nti kaana yasuumu shaabani kullah, nti yalinga asiba omwezi gwa shaabani gwonna mulamba. kaana yasuumu shaabani kullahu, nti yalinga asiba omwezi gwa shaabani gwonna mulamba. era mujja kulaba hadithi nga yali akolanga newiswalu ng'ayunga wakati wa shaabani ne ramadhani ng'asiba myezi ebiri mutatabiani nga gidinganwa. so nabbi waffe tubategeeza nti teyasiibangako omwezi gwonna ng'asiiba nnyo 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 okuyitiriza nnyo okusiiba nga bwe yasiibanga mu mwezi gwa shaabani. ensonga eyokutaano, hadithi eyokutaano ku nsonga eyo, waqalat, era aisha radiyallahu anha yabeeranga agamba radiyallahu anha yagamba nti kaana ahabba shuhuri ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an yasuumahu shaabani bal kana yasiluhu biramadani rawahu annasai bisanadi sahihi. agamba nti aisha radiyallahu anha, maama waffe aisha Allah amusiime, yagamba nti kaana ahabba shuhuri ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yasuumahu shaabani, yagamba nti omwezi nabbi waffe muhammad gwe yasinganga okubeera nga ayagala nnyo okusiiba mwezi gwa shaabani, omwezi gwe yasinganga okubeera nga ayagala nnyo okusiiba. so omwezi omwagalwa gyali nabbi waffe muhammadi okubeera nga asiibanga, omwezi gwe yasinga okubeera nga ayagala nnyo okusiiba mwezi gwa shaabani. n'agamba nti bal kanu yasiluhu biramadani, nabbi waffe muhammadi yalinga aguyunga ne ramadani ng'asiiba shaabani yenna bw'ati n'ayungirako omwezi gwa ramadani. olw'obukulu bw'omwezi guno gwa shaabani yalinga agusiiba mulamba n'ateekako omwezi gwa ramadani. so nabbi yasinganga nnyo okusiiba mwezi guno gwa shaabani. so naawe omuddu wa Allah yenna ayagala okubeera nga yenyagira empeera n'okufunamu olina okubeera ng'osiiba nnyo guno omwezi, era nga okugusiiba oba ogoberedde enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. hadithi eyo esangibwa mu rawahu annasai, esangibwa mu kitabo kya nasai ekimu ku bitabo byaffe mukaaga ebya hadithi bisanadi sahihi, era nga sanadi yaayo ya hadithi eyo ntuufu nnyo okujja ku maama waffe aisha radiyallahu anha. wa ani ummu salama radiyallahu anha qalat, hadithi endala ng'eva ku ummu salama fadhula ey'omukaaga, hadithi ng'eva ku ummu salama radiyallahu anha Allah amusiima, qalat, yagamba ti ma raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yasuumu shahraini mutatabiaini illa shaaban wa ramadan rawahu at-tirmidhi bisanadi sahihi. hadithi eva ku maama waffe ummu salama radiyallahu anha agamba nti ma raaitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama, nti salabayoko omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye, yasuumu shahraini mutatabiaini, ng'asiiba emyezi ebiri egiddingana oba egigobereragana, illa shaabani wa ramadani, okujjako emyezi gyalinga ebiri shaabani ne ramadani. maama waffe ummu salama agamba nti salabayoko omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ng'asiiba emyezi ebiri nga giriranyiganye oba nga gigobereragana, n'asiiba emyezi ebiri nga giddingana okujjako mu myezi ebiri gyokka ginamulabako omwezi gwa shaabani ne ramadani. nabbi waffe muhammad yalinga asiiba emyezi ebiri egyawamu
yasiibanga Shaabani ne Ramadhaani. So naawe ayagala okola suuna, ayagala okusiiba ennyo, naawe bw'otyo bw'olina okola. Siiba omwezi gwa Shaabani n'omwezi gwa Ramadhaani. Rawaahu at-Tirmidhi bisanadi sahihi. Hadithi esanga mu kitabo kya Tirmidhi ne sanadi yaayo nga ntuufu. Ibadallah, abange mu baddu ba Allah, fadulu ey'omusanvu ey'omwezi guno ogwa Shaabani yagamba nti inna fi siyaami Shaabani dalilun ala istihbabu imaratan al-awqati allati yaghfiru an-nas anha bit-ta'a fahuwa min ashaq al-a'mali ala an-nufusi wa yahtaju ila sabri wa mujahida wa khussasu li ahli as-siyam babu fil janna ismuhu babu Rayyan. Mugaso gw'omusanvu tugamba nti ibadallah, baddu ba Allah bampuliriza, inna fi siyaami Shaabani, mazima mu kusiba omwezi guno gwa Shaabani dalilun ala istihbabu imarati al-awqati allati yaghfiru an-nas anha bit-ta'a, nti kwe kubeera nga mulimu obujulizi obulaga nti oyagala nnyo okubeera ng'owangaalira, ng'ebiseera bye ebisinga obungi obeera ng'okoleramu emirimu emirungi, naddala mu kaseera awo abantu ke basinga okulagajjalira bit-ta'a nga bavudde kubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Omwezi gwa Shaabani saa zino abasinga obungi tebaagala kusiiba, balowooza Ramadhaani natera okutuuka netegereza Ramadhaani. Abasinga tebasiiba, tebaagala kusalako kiro, balinda Ramadhaani balyoke basale ekiro, balyoke bazuukeko ekiro basaale, balyoke basome ku Qur'an. Abasinga obungi kati tebasoma na Qur'an, balinda mwezi guli ogwa Ramadhaani. Wabula Nabbi waffe yabeera ng'ategeeza nti kano akaseera ke kasinga okuba akalungi ak'okukoleramu ibadaati oba okubeera ng'ogondamu Allah subhanahu wa ta'ala, olw'okuba nti abantu abasinga obungi kati si bye baliko, balagajjadde, tebali mu ebyo. N'agamba nti fahuwa min ashaqqa al-a'mali ala nufuusi, ate okubeera ng'osiiba gwe mulimu ogukyasinza okubeera gukaluubiriza omwoyo gwonna, ogukyasinza okukaluubiriza emyoyo gyaffe, gwe mulimu ogw'okusiiba. Wa yahtaju ila sabri wa mujahida, era ng'omulimu ogwo gwetaaga nnyo okubeera ng'ogwetaaga obugumiikiriza obw'ekitalo, olina okubeera nga ogumiikiriza nnyo, n'okubeera nga wa mujahada, n'okubeera ng'olafuubana n'okufuba, ng'olina okubeera ng'ofaayo nnyo. N'agamba nti wa khussisa li ahli siyaamu, era olw'ensonga eyo Allah yabeera nga aspecializingira abasiibi. Abasiibi abo Allah yabeera nga abaawula, ng'abaspecializingira baabu fil janna, omulyango gwabwe mu jana, nti jana mulimu omulyango gujja kuyingirwamu basiibi bokka bokka. Wahuwa ismuhu babu Rayyan, era omulyango ogwo baguyita Rayyan. Omulyango ogwo guli mu jana, Allah yabeera nga agwogerako nti gujja kuyingirwamu basiibi bokka, teri agenda guyingira yenna okuggyako abaasiibanga. So kati Nabbi olw'okuba nti omulimu gw'okusiiba mugumu, gukaluubiza nnyo emyoyo gyaffe, nti gwa kitalo nnyo, mulimo gwa maanyi, gukaluubiriza emyoyo gyaffe, Nabbi waffe yagamba nti mazima mu jana mulimu omulyango gwo guli special, gwa kuyingirwamu basiibi bokka. So olw'obukulu bw'okusiiba. Ensonga ey'omunaana, wa afdala at-tatawwu'i ma kaana qariban min Ramadhaani qablahu wa ba'dahu, dhalika litahiqqu bisiyaami Ramadhaani liqurbihi minhu wa takunu manzilatuhu min siyami bimanzilati sunani rawatibu ma'a al-fara'id qablaha wa ba'daha, فليتحق بفرائض في فضل وهي تكمله للنقص الفرائض وكذلك صيام ما قبله رمضان وبعده. Agamba nti mazima okusiiba kuno mazima mu afdalu tatawu'i, mu bintu ebikyasinza okubeera ebikulu ebyasuuna, ebikyasinza okubeera amaanyi ebyasuuna, ma kaana qariba min Ramadhaani qablahu wa ba'dahu, byebyo ebiri okumpi ennyo, ebiri ku lusegere ennyo ne Ramadhaani, qablahu wa ba'dahu, olubereberye lwa Ramadhaani n'oluvannyuma. Bamanyi nti omuntu olubereberye Shaabani, okusiiba omwezi guno kyankizo, newabeerawo ate ba'dahu waliwo okusiiba sittu min Shawaali, okusiiba ennaku omukaaga eza sittati, okusiiba ennaku ezo omukaaga ba'da Ramadhaani, nazo nga wolaba swala beriko nti eriko baadiya wa qabuliya,
olaba nti waliwo swala ng'eriko kabuliya nga olaba subuhi tusalawo kabuliya n'osala swala suuna nga tunaba kubeera ng'osala swala yennyini ya farada. Ne Ramadhaani bwetyo erina kabuliya nti ye Shaabaani neba ne baadiya nti ye sitati oba okusiba ennaku ez'omukaaga mu mwezi gwa Shawwali. So kati wano ategeeza obukulu bwagwe nagamba nti wadhalika yatahiqu bisiyaamu Ramadhaani likurubihi minhu, n'olw'ensonga eyo wadhalika kikakasa oba kireetera okubeera nga tusiiba omwezi gwa Shaabaani likurubihi minhu olw'okuba nti gwe gusinga okuba okumpi ne Ramadhaani. Watakuunu manzilatuhu era neyabeera nga eddaala ly'okusiba Shaabaani eko misiyaamu bimanzilati sunani arawatibu eringa suuna zino eza rawatibu kabuliya wa baadiya. Walaba ezo rawatibu zigamba nti laaka 12 buli lunaku, buli swala subuhi waliwo laaka 2, zuhuri laaka ezisookera ddala ziri 2 ziri 4, then ne baadiya 2 ezo laaka 6 nezibeera 8. Ku magaribi waliwo baadiya ne isha bwetyo nezibeera nga laaka ziri 12. Kati okusiiba Shaabaani yeyo eringa rawatibu ey'omwezi gwa Ramadhaani nti naawe obeera nga ataddeko suuna ku mwezi ogwa Ramadhaani nti okozeewo kabuliya, then n'oteekako sitati n'obeera nga asadde baadiya, zezo rawatibu zeboogerako wano eno nti kabulaha wa baadaha. Agamba nti falyatahiqu bifaraidu fi fadli, era nti ezo zikwatagana ne faraidu oba n'omulimu ogwa farada ogw'obweteeka mu bukulu bwagwo mu mpeera oba mu migaso. Nagamba nti wahiya takmilatu linaqsi faraidu, era ekyo kyekijjuliriza obukendeevu obuli mu mwezi obuli mu ibaada eyeteeka nga olaba nti wosala suuna zino eza kabuliya ne baadiya, singa swala yesangibwamu amakono oba obukendeevu bwonna, suuna eno z'osadde kabuliya eno yedda mu kituli kiri nezibikira omwagaanya guli gwoleseewo mu swala yaki ey'obweteeka. Ne kuno okusiba kuno agamba nti oba wasiiba omwezi gwa Shaabaani oba n'osiba omwezi gwa Ramadhaani nobanga walinamu obukendeevu bwakola, Allah addira guno omwezi gwa Shaabaani n'ajjuliriza buli obutuli bwabeera nga olekamu mwezi gwa Ramadhaani. Ne bwatyo sitati bwe tuzigisira nebeera nga ojjuza omwaka mulamba singa omuntu aba asiba Ramadhaani n'ayongerezaako ennaku ez'omukaaga abanga asiibye omwaka omulamba. So tulina okubeera kadhalika siyaamu makabulaho Ramadhaani wa baadahu, bwena bwekityo okusiiba omwezi guno ogwa Shaabaani n'oluvannyuma lwa Ramadhaani ng'emaze okuggwa. Ibaadallah, omugaso gw'omwenda, ibaadallah ishtuhila baina nnaasi hadithi idha intasafa Shaabaani fala tasuumu hatta Ramadhaani وقد أنكره كبار أئمة الحديث حتى قال إمام أحمد رحمنا الله إياه رحمه الله وإياه لم يروي العلاء حديث أنكر منه. agamba nti waliwo hadithi yayitirira ennyo ng'ebeera ng'eziyiza okubeera nga tusiiba omwezi guno ogwa Ramadhaani. Hadithi yatikira mu bantu hadithi eyo egamba nti intasafa Shaabaani fala tasuumu hatta Ramadhaani, singa muba muyingidde omwezi gwa Ramadhaani agamba nti idha intasafa Shaabaani, bwemubanga mutuuse wakati wa Shaabaani fala tasuumu hatta Ramadhaani. Yagamba nti hadithi eno yatiikira mu bantu ng'agamba nti bwemubanga mutuuse wakati wa mwezi gwa Shaabaani temusiibanga okutuusa nga Ramadhaani emaze kuyingirawo. Singa muba mutuuse omwezi gwa Shaabaani wakati wa Shaabaani temuddamu okusiiba, tokkirizibwa kusiiba okutuusa nga Ramadhaani emaze kuyingirawo. N'agamba nti wakad ankarahu kibaaru a'immatu hadithi, era abamanyi abasinga obungi ab'amaanyi ab'ebitiibwa abakulu ennyo mu hadithi eyo baagitamwa hatta qaala Imaamu Ahmad, okutuusa Imaamu Ahmad abeera nga ayogera ku hadithi eyo n'agamba rahimuna Allahu wa iyaahu, Allah abeera nga atusaasira nammwe naye abeere nga Allah amusaasira. Yagamba nti lam yarwi al-Alaa hadithan ankara minhu, nti sifunangayooko hadithi yonna etamwa kusiiba mwezi guno ogwa Shaabaani. Then omugaso gw'ekkumi ng'amaliza khutuba yaffe esooka
وقال أبو بكر الأثرم رحمنا الله وإياه yagamba Imamu Abubakari abeera agamba al-Athrami rahimanallahu wa iyyahu Allah abeerenga atusiima naye bw'ati abeerenga amusaasira Allah atusaasire naye abeerenga amusaasira yagamba nti al ahadithi kulluha tukhalifuhu وقال الطحاوي رحمه الله وإياه حديث منسوخ والإجماع على ترك العمل به yagamba Imamu Abubakari ku nsonga eyo al-Athrami rahimahullah wa iyyahu Allah atusaasire naye abeerenga amusaasira yagamba al ahadithu kulluha tukhalifuhu nti eyo hadithi yonna tujawukanako hadithi yonna tujawukanako waqala Tahawi n'agamba rahimahullah wa iyyahu nti Allah atusaasire naye abeerenga amusaasira yagamba nti hadithi mansukhu nti hadithi eyo eri mansukhu oba yakola ki yasangulwawo wali ijma'u ala taruki al-amali yani beegatta bonna bonna okubeera nga baleka okubeera nga tugikolerako hadithi eyo tugikolera hadithi egamba nti idha intasafa Sha'bani fala tasumu hatta Ramadhani nti obanga mutuuse wakati w'omwezi gwa Sha'bani temuteri kusiiba kwonna okutuusa nga Ramadhani emaze kuyingira. Mukwate أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. حدنا الخطبة في سوكا wengi wunzise nga mbategeeza nti khutuba yaffe batambulira khutuba ekwatagana ku fadhulu shahru Sha'bani. Al-khutbatu athaniya khutuba ey'okubiri tugamba nti alhamdulillah ala ihsanihi washukuru lahu ala idhami ni'amihi wa mutinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zima li sha'nihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, fattaqullaha ibadallah haqqa taqwa واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. فادعوا الله سبحانه وتعالى mbakutira okubanga mutya Allah subhanahu wa ta'ala haqqa taqwa mutufu okumutya wastamsiku min al-islam bil-urwati al-wuthqa era mwekwata ku busiraamu n'omuguwa omunywevu wa'lamu anna ajsadakum ala an-nari la taqwa era mukimanye kimazima emibiri gyammwe tegirina kyegiri ku muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mubeerenga mukimanya nti emibiri gyammwe ku muliro gwa Allah tegirina maanyi gaamu tegisobola girina maanyi ku muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah وينبغي التنبيه على أهمية قضاء ما فات من رمضان. Badduba Allah kyetaagisa okubeeranga nsanidde okubeeranga mbajjukiza obukulu obw'okubeera nga muliwo ennaku ze mwalyamu mu mwezi gwa Ramadhan. Badduba Allah mbakuutira mwena buli yalyamu abeerenga akikola abeerenga asasula ennaku ze yalyamu mu mwezi gwa Ramadhani bisababi daikul waqti olw'okuba nti akaseera kayiseewo olw'ensonga nti obudde butugenzeeko obudde bugenze obudde tebuli ku saidi yaffe essaawa yonna Ramadhani yayingirawo obeera ng'oliwa nga Ramadhani tenaba kubeera nga ekusanga lianna hunaka man yakuna alayhi qadaa'u min Ramadhani olw'okubanga mwena mummwe muyinza okubeeramu nga mulimu omuntu ayinza okubeera nga yalyamu mwezi gwa Ramadhani wayakunu kad nasiya au unsi onaabeera nga oba oli awo yeerabira obanga Allah yamwerabiza fa alayha almubadaratu bilqadaa'i
alina okubeera nga afaayo okubeera nga aliwa ennaku eziyalyamu. kadhalika faliyahrusu ahal baiti ala an yadhkuru ba'dahum ba'da. Era bwe kityo kirina okubeera nga ofaayo nnyo nga tululunkana nnyo abantu ab'ennyumba abawaka, obeera nga ojjukiza ab'ewakaawo, okubeera nga obajjukiza nti munaye oba walyamu ennaku zino siiba. Obeera nga twejjukanya buli omu ajjukize munne, buli omu ajjukize munne ku nsonga y'okubeera nga tuliwo ennaku ze twalyamu mwezi guno ogwa Ramadhaani. bima alaihim min qadaa'i, abeere nga ajjukiza ku ebyo ze baalyamu nti mukyala wange walyamu ennaku za Ramadhaani bambeera nga osiiba. Abeera nga ojjukiza mukyala we omwami, kyentegeeza n'omukyala ajjukiza bbaawe oba yalwalamu nabeera nga teyasiiba nnaku ezo ezimu, mbeera nga omujjukiza. Oba omwana yenna aliwo abaana abawala, omwana mukulu mugamba munaye gundi omalayo omwezi gwa Ramadhaani waliwo ennaku ziri eri. Taata ajjukiza bawala abo, taata ajjukiza mukyala wo, taata ajjukiza abaana bo, n'abaana mujjukiza abazadde. Maama walyamu ennaku, maama walyamu ennaku, beera nga oliwo ennaku zize walyamu. وليغتنموا هذه الأيام التي تميزت بقصر نهارها. Era bannaye mbajjukiza okubeera nga twenyagira mu nnaku zino eno Allah ze yabeera nga aziteekako nti zo nnyimpi, ennaku zidduka, obudde bwawo obw'emisana, obudde bwazo z'emisana, obudde bubeera nga bumpi nnyo. So mubeere nga mukozesa akaseera kano, mubeere nga mukola ki, omwenyagira akacyansi ako, mubeere nga musiiba ennaku ezo ze mwalyamu. wa itidaalu jawaaha, n'okubeera nti Allah yabeera nga weather yamu yabeera nga itidaalan, nga neesimbu, itidaalan nga ya kigero, eri wakati awo, eri moderate. Obudde bwazo weather yaffe mu mwezi guno gwa Shaaban ne Ramadhaani, budde omusana tegwaka nnyo, gubeera gwa kigero, gubeera awo gwa kimpowooze. Essaawa zidduka, ennaku omusana zidduka mangu enjuba okugwa, naye ate ne weather ebeera nga efevaringa omuntu okubeera nga asiiba. wa fadilatu shahraha, n'obukulu n'emigaso n'evvalu eri mu mwezi guno nti omuntu agusiiba afunamu empeera nnyingi. aana Allahu aljamia ala dhalika. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abeere nga atwanguyiriza, abeere nga atusobozesa, atuwa obusobozi ku nsonga eyo, okubeera nga tuliwa mu nnaku zino eno, tubeere nga tukozesa chance eno, tubeere nga tuliwa. Allahumma ihfadhna bihifdhika wa waffiq waliyu amrina wa waliyu ahdihi lima tuhibbu wa tarda واحفظوا لبلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وانصروا المجاهدين على حدود بلادنا وانشروا الرعب في قلوب أعدائنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم امدد علينا سترك في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا نيتي اللهم أصلح لنا النية والذريات والأزواج والأولاد. اللهم اجعلنا هداة مهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أخوكم في الله إبراهيم وكنت أنطونيو. سوى الله سبحانه وتعالى بين أنك ردوا فيزو. اللهم آمين. أختبينو etungibwa neteekebwa Sheikh muganda wa Ibrahim Muhammad Kintu Antonio. Era nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuwe okubeera nga tuwuliriza bulungi n'okugikolerako. Hutuba zino ziwandiikibwa wansi awo, obuyikula vidiyo eno ng'etambula. Wansi waayo hutuba eyo eba ewandiikiddwa mu lulimi Oluwarabu bulungi, kigambo ku kigambo,
nibabeera nga bagivvuunula okuva ku bidayatani ila nihaya, okuva ku ntandikwa yayo paka ku nkomerero yayo nga bagivvuunula. So ng'osobola okubeera nga ofulowinga audio eno oba amaloboozi gano eno wamu n'okubeera ng'oyisoma khutuba zino eno. Abatazina tulina channel yaffe ey'oku YouTube eyitibwa Sheikh Ibrahim Muhammad. Tuba ne channel yaffe eyitibwa Khutabul Jumu'ah ku WhatsApp, osobola okubuuza yenna omuntu oba n'okontakitinga namba ezibeera wansi awo eza Sheikh Ibrahim Muhammad Kintu Antonio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.